This is Faadi TV UG. Subscribe. Yes, mtevu Faadi TV UG mbanyiza na kusaba subscribing. Wano mbala moli agabaga tambula okwetula Uganda ya free na da kusaidia ba celebrity kosane ku bintu ebyenjawulo. Genyingido nago ga lutalo wakati wa rape ne Maama Fina. Olutalo twandiyongera okukula. Wabaluse olutalo wakati wa babiri bano. Olunako olw'eggulu zaadi sawa nga 3 ez'ekiro. Wali ku Facebook. Waliwo group emu ekkiriza nnyo mu rape. Group yo nga omanyi group zo ku Facebook batandikawo group nga yo bagala kale nga group yaabwe nga y'abantu abo bonna nga bagala rape. Group ya rape evudde netabukira Maama Fina ne mugamba nti Maama Fina bw'oba gwali asilanya munnaffe mwesonyiwe. Ekifaananyi ky'olengera babadde bakitambuza wali ku Facebook nga bagamba nti Maama Fina waaba Yalooga rape okubanga ebintu bimutambulira bulungi akikomye. Bano basibye bayomba ku Facebook group yaabwe wali era ne bagamba nti Maama Fina wana batakikoze bagenda kufuna engeri bakikolamu mbubonga sente bazina mbu bajja kutambula bagende batambuliyeko rape balabe ani amusiranyo yamutambuliyako kubanga buli kintu kyakwatako kikitambula bulungi ku mirimu gino bamugoba ku Galaxy ku Spark newankubadde bamuwa omulimu gwa Spark update program eyo niyo yatesinga nnyo live wire. Bano batabuse era baletedde rape ogenda ku Instagram page ye napostinga n'agamba Banange mulekiraawo bw'aba kituufu yandoga Mukama Katonda amulaba. Rape ageze ku Instagram page ye n'agamba group ye eyo ku Facebook ye eyatabukidde Maama Fina. Group ya rape eyo ku Facebook ey'abantu be abamuwagira group eri ku Facebook n'abagamba mumuleke bw'aba yansiranya Mukama Katonda ajja kumukwasaganya. Nengera nebuuza bano abantu bali ku Facebook kyeboogerako bakinako obukakafu oba tebakinako obukakafu bamalagasa mwasamwa kubanga ebiseera ebisinga omuntu nga gwe balina okwetereeza oluusi nze ndabanga rape yalina okwetereeza kuba kati kibatandise okwesiba ku bantu mbu Maama Fina ayinza okuba mbu yamuloga olwokubanga mbu yakola ki yatulugunyani kali yayisa mu maaso mukyala okumu Sophie nti yamuyisaamu amaaso nti mbu kyanyiza nnyo Maama Fina mbu natandika okumukola kyo okumufuuyira emmindi bonga awo ku Facebook bonga bwe bakiraba era bwe balumirizaani Maama Fina mbu ayinza okuba yakola ki yasiranya fani waabwe rape. Bagulupu ya Facebook eri wali naye ekiri eyo munnange muliro gwokka Maama Fina bamulangira ebyalo n'ebyawano bagamba mbu yasiiba afuira rape emmindi mbwe zimetedde okusiraana n'okutuuka ku eryessa mbw ate emmindi ezo zaakoma okuzifuuwa mbwe zijja kukakkana rape zimetedde okulabika nga akola ki nga yawukana n'ebindeba mbu Maama Fina mbw ayinza okuba kyafa. Bigambo si byange, bigambo byaba ku Facebook group ekkiriza nnyo mu rape nga omanye ba Facebook batandikawo zi group nga bo balina omuntu bwabwe kuba baagala kati group eyo eya rape eri ku Maama Fina emukuba ebyawano n'ebyawali emukuba n'ebintu bye bamukuba zinabanga ebitali bituufu. Rape yenyini yalina okwetereeza n'alekera awo ennyo okuyisaamu mujjawe amaaso kosa n'okukuliriza nnyo bindeeba ng'oyinza okugamba ye musajja gwe yasoose okufuna. Si kibi kale omuntu okwagala omuntu wo ng'omwagala ne rape asusseewoko wakati omuntu oli ku mulimu lwaki oba owaana bbaawo ku mpewo kampuni oba ogifiiriza n'abandi badde baleta obulangu kujja okubulangira ku lediyo eyo beesikamu ne bagamba ani atwala akalango okukakubakoyo pulogulaamu ng'avuma bumi bantu. Jukira rape ku Galaxy FM mu pulogulaamu gye yadde aweereza ey'okumakya nga 1-2 abayogera okumu ng'amuvuma ng'amulangira 2 bindeeba yasinga 2 ekisanga mujja wange sibanga bajja bange bakufa
ebyo nga byabirako programu ya Morning Saga wali ku Galaxy FM. Abakulu ne bagamba munaye wumulamuko tugobera abalanzi abandi esobulango okubulanga. Otugobera ba customer baffe ababadde balanga naffe. Abantu abalanga Galaxy FM bali batandise okwemulugunya. Nekyusamuko. Faadi TV yuki. Ngenda kusaba osubscribing atosagalenga outfollowinga. Petubana amawuli agabaga tambula wano okwetulula Uganda yaffe ku side y'aba celebrity. Ngenda kusaba video no ojiwe ka like. Atosagalenga outfollowinga. Ojja kuba tusiwa amawuli gaffe agabaga tambula. Faadi TV yuki subscribe. Ngenda kusaba okomentinge ku video eno. Ate ogisharinge. Subscribe. Sigalanga outfollowinga tuba nezi current situation is bazitambula ndala amawulire agabaga akagwawo agabaga trendinga ojja kuboga funya wano kawo ku YouTube channel yaffe eno tukola okunonyereza okwesigika ate okutabangawo Faadi TV yuji subscribe ndoza tumitinge mu video eddako nze mbasibudde wano mubere bulungi mweraba.